Ko bivumbudwa tukyali ku jjajjaffe Nnamukadde Maria akyagenda maaso n'okubona tenga tawaanyizibwa bwe kituuka ku nsonga z'ettaka lye. Robert Mutebi ne Yasini Kikoyo mutubuulire waawe mutuuse ku nsonga ezo. Oluvannyuma lw'okulaba emboozi ya jjajja Mary Nakiyimba ku Salt TV, ebitongole by'okwerinda munda mu ggwanga Uganda bitutegeezezza nga bwe bataddewo obukuumi obw'enjawulo eri maama ono, omuli abasirikale abalawuni ewakaawe nga bambadde engoye za bulijjo. Mu kusooka Nakiyimba yali asaba bukuumi era buno tutegeezeddwa nti bwamuweereddwa wadde nga tajja kubeera ng'akuumi butereevu baakumutambulizaako amaaso. Mu kiseera kino Nakiyimba agamba talina kizibu na kuwa mwana wa muganda we Ssemuwemba Kyapa aggyeko ekifo kye, wabula kye yeebuuza ze desimolo 13 z'ayagala ye z'atamanyi we ziri. Kino nno kimuwa okutya nti kyandibeera akagenderere ate okukwata ku ttaka lye mu kikomera mwali. Mbasayiningire transfer form ya desimals 13 gye simanyi gye bazijja. Owulidde bafune ekyapa kubanga kano akaabwe katono tekajjaayo kyapa, naye nga most interest baagala kufuna kyapa. Ssemuwemba bw'aba ayagala desimolo 13 nga tayingiridde nnyina Nakiyimba, kitegeeza nti talina kutabaala muliraanwa we John Kinyera ekyemmanga. Kyokka na kino kimanye, Kinyera alina ekyapa ky'ekifo waali, ate ng'okutwala ettaka erimu kwali kaakati yagula kifo ku muganda wa Nakiyimba nga tannabafa. Jjajja desimolo 13 ze baagala twagala okumanya kaakati zo ziyitawa. Nyange ripoti za survey simanyi kuzisoma. Kalisi bakulaga we ziyita. So nga kitegeeza nti 13 ziyinza okuba zitwaliramu n'amakaago. Zitandikira ku kikomera ku Serengeta, zitwaliramu mpozi g'abali. Ekyapa ky'abali. Ate bo bali bapima ettaka lyabwe ne lijja eno ewa Ssemuwemba. Ng'olwo bamaze okutundako ekitundu ekiwaaya kyange bakitunze bakiguzizza Katumba. Kati bano basavuye abapimye luno bwe bapima ebyapa byovarapinga. Kino ekyange ekiyingiramu eri ewaabwe n'ekyakinyera kiyingira enaawange. Kati awo beningira nti transfer form ng'ebyapa byovarapinga. N'oluguudo wali gundi aki awali ploti y'oluguudo eyo 808 ya luguuda we lwali baalugjawo, kati tumanyi wa gye tuyinza kuluteeka. Kano si kavuyo kokka, kyokka katogo akawedde emirimu. Okimanyi nti Kinyera eyagula akatundu k'ettaka ly'Abassemuwemba ate yakyusa n'oluguudo olutongole ye n'atemesa olulwe. Tekyandibanga Ssemuwemba yandisoose kununula kifo Kinyera kye yatwala bw'amala n'atuukirira maama akisale ku kyapa. Bwe bibanga ebyapa byombi ngamba ekyamama awali Bassemuwemba n'ekyamulirwanaawe Kinyera biyingiragana. Lwaki muva bulaayo ono ngamba Ssemuwemba tasooka n'agonjoola kino. Bamala okufuna kaki kaddiidi kaganga bamala okumpimira ettaka ettuufu eriri eri manye we lyenkana, naye waayitawo ennaku 2 nga tebanaana kulipima. Oyo waswa ne mukwano gwe lumu ne bankubira essimu tujjangu tukutwale wa registra ojjeko kaveeti. Ne mbagamba nti bwe twakoze endagaano twagambye tewa registra okujjayo kaveeti tugendayo nga kaddiidi kamaze kuvaayo, era nze ne looya wange tugenda wa registra tujje ku kyapa ddiidi tulyoke tulabe ettaka we mwagala okutwala. Nti gwe jangu ffe tujja kukunonaawo katujje tukunonaawo bw'onoogenda waabwe tunabitwala ewa looya ajja nakukuggyako ssente. Ffe tulina ebbaluwa eyaffe gye tufunye gye tugenda okutwala wa registra neŋŋaana ne mbagamba mukubire looya wange bw'anaaba akkiriza naagenda. Kati awo saamanya oba baayogera naye oba tebaayogera naye. Olumumaliriza mutya? Ne bagamba nzijjeko kaviyeeti eno ku kifuba nga ne ddiidi tennavaayo. Engeri gye ŋŋaanye
bano bayinza okunsalira amagezi lwaki baagala kunnona waka manyi nti oba banantwala wa registra oba banantwala walala ate baŋŋambye mbu balina ebbaluwa ani yagibawadde kati olusuku egende wa RCC nembaga nti bantiisatiisa. Ekiruubirirwa ekikulu mu mboozi eno twakituuseeko kyokka ebirumira bye twazudde kati bye tubalaga nammwe mubeeko kye muyigamu. Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo, Salt TV, Omunnyo.